mwena bali ku mukuto gwa Daily Stop tubagala nnyo. There is still hope to Age Media ku Tish TV ffe tuli wala nnyo oba tonna batwegattako olugendo okujja nga twakuleka dda. Genda subscribing mukutu gwaba batategeera ki lulimi lunnansi oba Oluganda. Kale olunaku lwaleero tugenda kutunuulira engeri sitaani gy'alumbamu obufumbo bw'abakristaayo obw'abalokole. Ways how the devil attacks Christian marriages. Father, we thank you olunaku olwaleero tukuliza ekitiibwa n'amatendo gajjanga ofugeera olabisibwe mu bulamu bwaffe. Omwoyo Mutukuvu otulungamye mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mbadde ntandise Luzungu anti kati omanyi ennaku zino I'm English myself I'm English, so kibala mbadde ntandise. Father, we thank you. Tubeera mu Luzungu yoyo Katonda waffe oba tomanyi lulimi naye ate natuuka ekiseera n'alukuyigiriza n'omuweereza. Katonda w'ennimi zonna naawe vaamu okutya okwo kw'olina akola ky'oteekeddwa okuba nga ate okola. Katonda ajja kuwa that ability. Kakati mu biro bino bye tulimu obufumbo obukyasinza okuba nga buyuga obwabakkiriza especially ate nga nabaweereza buli ku yegeyege sawa yonna. Tomanyi oba munaacha mukyali wamu oba munaacha oba bunaacha nga mwawukanye. So sana kikozeseza nnyo okubanga ayagala okunafuya abaweereza kuba akimanyi nti asitamala okudisorganizing ewaka ebintu byonna biyinza obutatambula bulungi. Itisituwe ososanga olusitaani akozeseza mukyala okubanga ate afuna penetration mu bulamu bwe, yinza okubanga yalegezezaako kiganyi oba nga akozeseza mwami okubanga ate akola ki akujja ate ku mulamwa. Tugalaba ngeri ziri meka ways engeri sitaani zakubyemu oba engeri gyalumbamu amaka g'abakkiriza. Njagala owulirize bulungi. Tomanya oyinza okuba nga oli mu katego akamu ak'omulaba amaka gali yegeyege, tewakyali kussa kimu, yombagana buli ssaawa, tewakyali kukkaanya, obumu obwaliwo tebukyaliwo, ate n'ebintu ebifaanaganako n'ebirala. Kale njagala tutunuulire number 1 engeri omulaba ate gy'ayiseemu okuba nga alumba amaka g'abakkiriza, kye tuyita neglection oba neglect. Neglect, it is on high rate. Tulaba nti both sides especially bataata tebakyafaayo eri amaka gaabwe. The same couple that spend all their dating time together grows apart after the wedding day. The neglect is usually subtle or usually comes through, which is the way the enemy often works. Kitegedde. So we mwali nga mukyali bafumbo, manya nga mukyali mu relationship, buli omu yawa munno obudde era nga buli omu afaayo era nga toneba kwebaka omukubira essimu otuuse bulungi, olidde ekyemisana, olidde ekyeggulo, weewulira otya kumakya ng'omukubira wasuze otya ow'omukwano ow'ekitiibwa. Mulina amannya ge mubawa naye ebintu ebyo simanyi gye byakoma, simanyi we byakoma. So that neglect, ebintu ebyo mu relationship bye byabaleetera okuba nga mukkaanya era bye byabaleetera to come closer. Naye okuva emwava mu wedding day, it's not there. Tebikyaliwo. Kyaggwa abamu mubeera so spiritual, buli ssaawa muli mu mwoyo, buli ssaawa muli mu mwoyo. Ne mubeera mu kisenge kyammwe oli ayagala ayambalayo akukuta, tayagala bamulabe kyokka muli bafumba, muli mu kisenge kyammwe, temuli muntu muto, mulimu babiri. Okitegedde? Akukuta tayagala oli munaamulabe. Kati neweebuuza what is this? So neglect. Ekyokubiri is sin, ekibi. Mulaba akikozeseza nnyo okubanga ate akuba obufumbo bw'abakkiriza. We can't get around this one, regardless of what the sin is.
disobedience that weakens one's relationship with God, also weakens our relationship with our spouse. Obujeemu, disobedience. Wali nga tonnabafumbira oba nga tonagenda wa mukyalo oyo, omanya nga tonaleeta mukyalo oyo wali mugonvu, nga tonagenda wa mwami oyo wali mugonvu nnyo, ng'olinga lyenvu, ng'ogonda ng'omukira gwa pusi, kubanga wali olina kwobala. Naye kasita watuuka mu bufumbo n'ojjayo buli kaze ke wali wakweka konna n'okakuba ku mmeeza kati tewakyali kukwatagana, wali weebikkako. Ebibi byonna wabibikkako, wali nga muli mu courtship, manya relationship, byonna mwabisaanikirako, kubanga wali omanyi nti saawa zino omusajja ono kaalaba obuze buno ayinza okundeka. Kati wamala okubanga ofunye final wiiso, kiwedde talina ayinza kusuulira, mpeta erumye, certificate erumye, kakati buli kaze konna keebukojja, keebujjajja, keewa konna wajjayo. Lwakuba oli musajja osajja laata togambwako, tokola ki, oli mukazi lwakuba oli bakibana abalwana ennyo, abatoolo, si batoolo, bakiga. Kibalani gonna wasa tribe ezo wadde Katonda affe ebyobalokole tebiriimu ebyo, naye era musabanga nnyo Mukama. Kubanga waliwo abantu abamu nga bakyafugibwa cultural what? Activities zewaabwe nga bakyagenda ku byennono. Bo akuwasa omukiga n'akukuba. Si bonna. But they are good ones. Temulowooza nti mbavodde, bantu balungi. Naye ne mutwe endala si bagiga, ne mu Baganda mulimu abalwana. So, ekibi, especially obujeemu. Ngambako ngani. Akomawo saawa 8, ombuuza gwagisasula. Banayo tata bazino saawa wali akoma saawa 2 obuuza ngani gomanyi gye tana kumbuza bintu bya kisiro ebyo. Naye wali nga okomawo saawa 2 ate ojja weetonda banayo bansonyiwe nduddeyo anti manyika jjaamu manya mpitiddeko wali ku kisaniya nkuleetedde ekisaniya. Naye saawa zino my goodness nga luli nga mukyali ng'osangako missed call, banaye byansonyiwa badde ndiko fixed wano. Kakati aze kuba nsangako ne missed call omunana gaba kati kino ekikazi kati kiŋŋamba ki? Wakino ekisajja kiŋŋamba ki? Adde ogamba ki? Nsanzeeko missed call zo. Nze ndi busy. So disobedience, buli omu ayagala alage nti ye buyinza mu maka. So tunaleeta nti buli omu ayagala alage nti ndi musajja wano tebijja kukola. This is all about coming together, kuteesaganya. Engeri gye tuyinza okuba nga twongerayo obufumbo nga olaba Katonda nti obujeemu bwaffe bunafuya enkolagana yaffe ne Katonda. Kyekimu ne mu maka Sitaani akozesezza obujeemu okunafuya enkolagana zaffe, omwami n'omukyala oba omukyala n'omwami okakana nga obufumbo obugenze. Ekyokusatu kye tuyita blaming one another. Buli omu ng'ali ku munne, si ye gwe, naawe si ye gwe, naawe si ye gwe. That's what Adam did in the garden, and what we often do. When it's not my fault, I don't have to worry about changing. My spouse does. Okitegedde? Adamu, Yesu Mukama yamubuuza, Adamu ani akugambye omukyala omusota? Okitegedde? Buli omu ensobi agikasukira eri munne, naye ate ekyo ebisaani byayagala. Obirawo nga onenya oli n'oli anenya gwo, temulina gye mugenda. So when there is a mistake oba wabanga waliwo ensobi, mutuule, kkiriza mwami gwo, okkiriza ensobi yo, togenda vaako obusajja ofuuke mukazi. Nawe mukazi gwo okkiriza ensobi yo, togenda vaako obukazi ofuuke musajja oba osigale nga tolina ky'oli. Okugamba nti ndi sorry
gwe nnyabo simanyi oli manager waawa simanyi oli director waawa tekigenda kujjako ekyo kitiibwa era ogenda sigala nga gwe taata mu maka ogenda sigala nga gwe maama mu maka ogenda sigala nga gwe director wa kampani yo tewali kyekigenda kukujjako wabula kinyweza enkolagana ensonga ezaali wanvuye ate ne zikomaawo naye bwe tugamba nsonga twekasukira buli omu akiza wa munne buli omu akiza wa munne awo sitaani byayagala ayayayagala buli omu ale ku munaanenya ebyo bimunyumira nnyo lwaki meetanajja gwa sente tawazireesereeti wenzireeta leeti kitegeeza ki okitegeera so tulina okuba nga ate tuzuukuka ensonga y'okuna kye tuta selfishness okweyagaliza. Too often couple are commit themselves to one another until death does us apart during the wedding ceremony, but then live as if the other didn't or does not exist. Umuba mwayiwana nga mukuba ebirayiro until death munne death simanyi death paka kufa kwe kulitwawula mu bulungi ne mu bubi mu bwavu ne mu bugagga la mama ogeze omulete wakamala emyaka 3 nga tannazaalawo bazadde bo ne baganda bo n'emikwano gye be bakuyamba nako nga goba okyalimu akaguma ogamba wawasa kikigova naawe nejja kujjuza to kitegede naye walinga omuleeta ebyagamba atukkiriza Mukama buli kimu tukkirize Mukama naye maama otuuka nga okukkiriza kwe walina kwonna kukubiddwa so okweyagaliza si kulungi otuuka nga omwami yeyagaliza yekka omukyala yeyagaliza yekka omwami n'oyambala n'onyuma n'oyita mu makubo nga bakuyita honorable naye ng'ewaka abaana bali mu ngoye za bituli omukazi ebigoye byalimu tenga gwiri bakulaba oli wakitiibwa nnyo basezemwe ne mwambala ne munywa nga abaana bammwe bali mu bituli okitegera okweyagaliza weyagaliza bakola obulungi buli kimu ekirungi oyagala kibe nga kiri saidi yo oli wafunako ekirungi ogamba ekyo wakijjeewa kimanyi watandisa okwenda those are the excuses okitegedde zetwewa so selfishness bwe tutajjeemu selfishness sitaani agikozesezza nnyo amaka n'agakuba n'agateeka ku ttaka so tugezeeko okuba nga bye twalayira tubituukiriza mu bulungi ne mu bubi lwaki obubi bwe butuuka odduka n'ogenda ewammwe otuwulira nti kati ate obulungi buteredde akomi omusajja atereddetedde muno dda ate n'ositula olutalo nga n'amaka gange ekintu ekyokutaano sitaani kyakozesa kye tuyita secrets. Anytime we were hiding anything, especially from our spouses, the enemies winning in some way, honestly breaks the enemy's strongholds. Buli we tubanga tukweka waliwo bye twekwekagana ngaffe abafumbo ng'olina by'okweka muno manya sitaani omuwa buwanguzi era oli kumwongera amaanyi obw'amaamu obwo waliwo bw'okwekereza okukuta niba kubuuza akabuuza biki bisibimanyi naye ng'okimanyi okitegedde ne bwekibanga olaba si kirungi mutuule be open to one another. That's why nti abasajja abasinga abafa family lisigala nga zibonabona alina account mpitirivu mu bank alina mweri kakati atuuka okufa omukazi talina kyamaanyi okitegedde ka business kamu kamanyi dduuka kumba omusajja gulina amaduuka g'amasimu biki byama so sitaani oba omuyambye era oba omwongera amaanyi okubanga family eno
agitulugunya ne woba nga ovudde mu bulamu bw'ensi eno. So nze siraba lwaki tuba twekwekaganya ebyama, tuba nga tokkaanya tuba n'ebirayiro mu maaso ga Katonda, tugezeeko okuba nga tuli kimu. Bwe tubeera n'enjawukana mu ndowooza zaffe, buli omu waabaako ne byeyeekwekedde, omulabe tuba tumuwadde amaanyi manene nnyo okuba nga ate akola ki, wande atwabuluzaamu wakati. Ekyomukaaga anga obusungu. Wow, my goodness. Abamu beewaana n'okwewaana, banenze obusungu bw'erina bwattumbiizi. Bwe butumbiira buti pulyanga n'okutokota butokota buti. Era nze wembanyize basaaga mukazi kumpita mu maaso, basaaga musajja kunsembera mpaka ngenda kukwata sepiki y'ebyenda ngimuyiire. TV buli wiiki muba mugula, kubanga buli mulwana ze mulwanyisa, butebe bwe mulwanyisa, buli katewaka okulwana baneiba batunda ebintu bye bafunamu, kuba mugerakera kumakya kola replacement. Obusungu. Many of us have lived this experience uncontrolled, unlashed. Anger can destroy the bond between husband and the wife. Obusungu busobola okujjawo kiri ekibadde kibagatta. Obusungu busobola okuleetera okukola ekintu ky'otaalikoze. Omuntu waliwo asungwala n'omwezi, waliwo asungwala omusajja n'asungwala nga ne wakati emmere tagenda girya. Akati bw'otagirya ate oba olina by'oyongerako agirya, lwaki talidda? Alina gy'alya. Waliwo bakazi abamu asungwala abeera eri mu baneiba mu lugambo, omusajja ne wajja amutunuulira waati. Omusajja najja n'ebintu, najja n'enkota y'ettooke n'agijja ku booda, ennyama n'ateeka wali, abateekawo embuzi ayagala gisika wuuyo okugoba mbuzi. Erikazi liri waliwo erikuba obukule, ajja tukesera nga tabireeta nti teri abimutikula akooye nga takyabireeta. Totandika okuba ng'oyayuuya. Busungu bubi nnyo. Bantu bangi bali mu makomera lwa busungu. Kati bwettumbiizi ne bulinnya paka ku kasiwa akasembayo, n'akwata akaso n'asalako baawo sajja oba n'asalako omukazi we ebbeere, n'akola ekintu kyonna lwa busungu. So omulabe akozesezza obusungu ate mu biro bino buyitirivu. Kimubirize tomumanyira nze ow'enkima tonzanyisa, kwata nze nange owenga bitonzanyisa kwata. Kale obusungu obwo atugezeeko okuba nga tubukontrolinga. Ekyomusanvu ate nga kikulu, prayerlessness, obutasaba ate obutasabira wamu kibi nnyo. Bino ebyo bwe munazuuka n'asaba bibye, mulina okubeerako awamu mugatte ku mikono, mufiringe the power of prayer chain, that togetherness. A couple that does not pray together misses an opportunity to strengthen their marriage. In fact, their prayerlessness says they can handle marriage without God's hope. Obutasaba otuuka okuba nga obufumbo obutambuliza ku magezi, bitabo, advices z'abantu, mikwano, lugambo, nga Katonda omugyewo. Katonda wamugyewo dda. So kati Katonda buli wamugya mu kintu, ekyo sitaani aba agenda kuba nga akyeyanza n'emikono esatu. So buli we tuba nga tetusabirako wamu ng'abafumbo, omulabe tuba tumuwadde omwaganya munene nnyo. So bwe bwetujja wamu ng'abafumbo ne tusaba, tuba twenyweza. Obufumbo tuba twongera okuba nga ate tubunyweza, n'okuba nga ate okubulingisa, okubutambuliza ku kwagala kwa Katonda. Namba 8 mulabe gyakozesa kyekita pornography, ebyobuseegu. Maama abaana simu ye erimu password nga 8.
bifaananyi password, video password, TikTok password, Facebook password, WhatsApp password, contact password, password. N'omusajja waatyo. So increasingly both males and females struggle with this sin that reduces human beings to an image and implies that our spouses are not good enough for us. So bulijjo okoma okulaba ebintu by'obuseeguseegu ebyo bifaananyi obuwala obwo obukunamye obuli obwereere sinatandika okuwa ekirowoozo nagala naye wapapa okuwasa singa walwawo kimanyi walifunye sere queen nga kano katirengera wapapa olabika okulabalaba bulumuuvu obwo obutambitambi obw'ekiseegu otuuka ekiseera nga mukazi wo byakukolera byonna talina kyamanyi era ogezaako okunoonya abo abalina ebyo byewalabye era muyinza n'okuvyamu omuze ogw'okwematiza tandika okukola masturbation, pornography. So ng'abafumbo obufumbo waffe tetulina butambuliza ku buseegu kumala kulaba butambi obwo busimanyi bwe bujja okuwa appetite simanyi bujja okukola ki ate Katonda waffe oba omutaddewa byonna bisobola kitegedde. Mwenda kye tuyita financial fights byanfuna walusimbi tabanywa abasiraamu bumaali aleese obuzibu era omulaba akozesezza nnyo kye tuyita financial fights okulumba amaka. That happens especially when we live for wealth and security, most often doing so at the expense of spending quality and quantity time without spouses. Omwali nga mukyali baavu nga mukwatagana nnyo era nga mugula ekindazi kyammwe ne mukimenyamu wakati ne muleeta ekikopo ky'amajaani munywera wamu ono wanywako n'oli wanywako naye bannaye kuva Katonda we yaleeta ssente omukazi takyali sayizizo wafunirawo dde omulala bwafunirawo dde omulala ebintu byonna bye mwali muguze tadde mu mannya g'abaana mannya g'omukyala ki wafunayo akasege kakusirwaza byonna wabikyusa ebyenfuna. So ebyenfuna bireesa obuzibu ne kusaidia abakyala agolaba ayagala bagabaniremu wakati nga n'omwami tanafa ne bagenda mu kooti bapanga enkwe ne balooya biki bapanga divorce ne bapanga fake cases. So ebyenfuna omulaba abikozesezza nnyo okukuba amaka saidi zombi omulaba azikozesezza okituuka ku financial fights kulwanagana naye ng'ensibuko y'okulwanagana eyo mutabanyi w'abasiraamu byanfuna era tugabane nkola naawe n'omusajja okuba mu bukinya ate olusi bambi olusi mukyala watu agenda olaba nga omusajja takyamulabawo bambi struggle gye yalimu basuze wansi bakoze eki ate mukama abajjukidde mmotoka tagituulamu mubeeramu buki busere queen. So olusi abamu batta n'abaganzi baabwe byanfuna kyala n'alaba kakatono kamutte n'amutta asigale mu bintu naye ate ebyo si birungi kubanga ezo ssente ziyinza obutakuwoomera. Kale namba 10 offspring doubt okubuusabuusa kw'abaana ate wano mabegako waliwo ebyakwata akate mu Uganda ndaga butonde buli musajja ng'atwala mwana ayinamu obusobozi sajja alina abaana 6 bagenda okukebera ayinako omu kitundu n'agamba nfudde nze aba n'ekitundu baani okitegeera. So okubuusabuusa sitaani aleeta okubuusabuusa akulagala oyo mwana ebitege ebyo by'obuweze wamwe mulina alina ebitege ebyo ebyakasaayirizi era omwana atambula asaawa waffe abaffe nga tebaali tebasaawa
wadde balina embaliga. So that doubt eleese obuzibu mu maka era amaka mangi gakutuse. Olwaki? Olw'okubuusabuusa ezzadde. Sajja buusabuusa abaana baalina naye nga byava mu buteesigaŋŋana, butafuna time wamu, butasaba. Kiba kibi nnyo ate mu bulokole okubanga ate omukyala oli mu maka naye nga ate olinamu abaana abatali b'omu. Kiba kibi nnyo. Kitegeera. From Genesis 4, Cain is killing Abel. The enemy has attacked our children. Too often their struggles result in conflict between mom and dad. Kitegedde okuviira ddala eri mu lubereberye Cain yatta Abeli. Awo omulabe yayongerera ddala okuba nga alumba amaka n'abaana baffe. So ate bino ebyuma oluusi ebimu biwa ne results nfu. Bino ebyuma sikandi waliwo atali. Ekyuma yakijamingiza dda ne kikuwa results nfu. Noddayo n'ejjambi yange omaze n'ogiwagala n'otabuka. So okubuusabuusa kw'abaana omulaba aleese adawutale mu bufumbo ne kireetera okuba nga ate abukubye ku ttaka. Watoza atwala abaana basatu ku DNA ng'olinako kitundu oba nga tolinaako. Noddayo ng'oguze enkoko ne soda nga mukyala n'abaana bange mujje wano. Abamu bajjayo n'amajambiya. Kikuya omukazi oba nga obitegeerako asanga owesse. Okitegeera. Naawe abakazi mulekere okufera abasajja abaana. Omanyi omwana weeri, lwaki omwana ojja n'olimba omusajja n'ateekamu ssente, omusajja n'asomesa, omusajja n'akwaki, naye ng'omanyi amazima, naye ng'omanyi olunaku lujja kuba lumu luti. Ebintu ebyo bireeta obuzibu. So tubeere abamazima. 11 adultery, omulaba akozeseza nnyo obwenzi mu bafumbo. As Satan often does, he manifests the temporary pressure of sin over the adversing long-term effects of crossing that line. Families then pay the price of our bad choices. Byebyo oluusi kanga Katonda akuwadde ku kasente onyiriddeko ga mama abaana takyasaanira. Oluusi muzifunye mama abaana ebbaire lyafuuka siripa. Wali abagapise. Matutu gali gati. Ogamba mama abaana sijja kugoba naye ate kabeere kasavu kanyama ino katono n'eri katini. Obufumbo bufa. So ekimu ku kisinza okuta obufumbo ennaku zino adawutale empitirivu. Abawala omanyi omusajja mufumbo alina n'empeta ne ku mbaga ye waliko naja n'akukwana n'okkiriza mizimu ki egibalimu. Kodde tunenya agasajja nabo gaba galiko emmandwa naye ate gwoba oliko mizimu ki egyo. Waliko oluusi walina metro waliwo flower girl naye najja n'akuzontowaza naye n'okkiriza. Kitegeere. So kiwala nti obutafumbira bugenda kweyongera nti bano abaala abasajja abafumbo baboononedde nnyo obudde. Ajja kuwa buli kimu bati ali ku future yo gy'ayonoona. Omuntu eyali kututte n'omuleka n'agenda. Olikuwona akuzibya amaaso n'obuntuntu. Kale ekisembayo divorce. Even with the expectation clauses of Matthew 19, we cannot conclude that God ever delights in divorce. The enemy does. Okwawukana. Kimu bibiri tugende mu mateeka. Kimu bibiri tugende mu mateeka. Yube mwali mwagalana Katonda nga abagatta amateeka gaaliwo. So kakati divorce akyafuuka kya bulijjo mu balokole naabo. Bantu ba divorce nga kiro na misana njo bakyali mu kutya. Tebakyali mu kutya kati bali abalimu okutya. Afunayo mu nkukutu. N'abeera naye mu nkukutu naye waliwo bano bo nga manso gaabwe go gaakala makalu pekete. Ye nga agenda kufuumuula aleetawo excuse aleeta omulala ate abeere comfortable nnyo
mwogere mukoowe mubiveeko ye ng'agenda mu maaso. So zezo engeri ezimu omulabe zayiseemu tulina okuba nga tuzeegendereza. Twegendereze divorce, twegendereze adultery, twegendereze offspring doubt, financial fights, pornography, prayerlessness, anger, secrets, selfishness, blame, sin and neglect. 12 biti. Kama nakuyamba n'osobola okuba nga obiwangudde, fumba ojja kuba nga ate butambula mpola. Oyinza okuba nga byonna tobirina, olinako kimu, olinako bisatu, niwatoola ekisa kya Katonda bijja sobola okuba nga ate befuluma mpola. Bagaliza olunaku olungi, tugenda ku Tish TV, tulina ensonga zetugenda okuba nga ate tuggusa. Gwe ataliiyo osubwa eri tuli wala nnyo, tutambudde ensi yonna enjiri ya Mukama waffe tugezaako okuba nga ate tugibunya. Tukola ekisoboka mu ability yaffe, ate Mukama naye anatusaasirira eyo. Agaba mukole ogwange. So katukole kyetuteekeddwa okukola nga tukyali balamu, kuba tomanya anytime tuva mu nsi eno ate tuddeyo tuwe accountability. Kwagaliza olunaku olulungi, mubeere bulungi ate era mwiraba.